Mwana muwala alina mapenzi like you people oba tima oba chiho muninde wenagwa mapenzi nenga rape omukwano gumuloma atenga bambi abalumwa mukyalumwa nnyo kuba tali ready ku stoppinga kwagala Bindeeba. Twagudde ku rape nayongere kubanga tatunyonyola banja abazenga bamuvuma ku social media abamulangidde bo babadde banji, but sometimes you have to have love. Like when you love someone muagale mubakube omwana abakubye omusajja mujja funa abamwe katoto bembozi rape nebyo ye byagamba nti wayagala okwagala baby we gwe kiruma ojja kumala okkirize katwale mbozi omwana ono social media kikola otyo okubanga okyali mugumu ne kakati nze omuntu anfuma ku social media nga simumanyi na mumanya binkwatirako wa nze nga nze rape gyembeera nti mba bulungi ebivumo tebinkwatako tebinnuma ekisookera ddala wemba omuntu yena ng'oyagalwa ate nga omuntu akwagala nga nawe omwagala oyina omwana oli bulungi kati mba nyigira ki mba nina ekikyamu so tebinnuma I don't even feel them yadde akanyirira omwami nga akulabiridde rape banaye bw'okyogerako mpulira nga njagala nfukamire mwebaze banaye mwami binde banaye weebale kunjaga banaye weebale kundabirira banaye weebale sajja oyo andabiridde mama wange antunako nanga mwana wange nebaliza omwami wo munanga omanyi olumu okulabirira tekubeera just kuteeka muntu sente but mwagala mbeerawo nenkiwulira nti omusajja wange anjagala ebyaddala banaye buli mukazi yeetaaga feeling eyo buli aligifuna taliddamu vuma muntu empeta nkyajambadde ogiraba nkyajambadde sisuubira gijjako nkya next month I'll be celebrating my anniversary so the people abagambanga it will end in tears they should be ready to be happy for me when I'm celebrating my anniversary because next month nja kuba mpeza omwaka mu engagement period si mu ngeri gye tuwerabamu kuba mutwera mutwayisa dda mwaka naye okuva olunaku lwe ya engaginga paka leero tugenda kuba tuweza omwaka so bambi but it will end in tears yes sawa it ends in happiness mujja munsanyukireko yeah nemwe nditekayo butesika post kamuwe kati nga kagamba nti bannange tuwezezza omwaka okuva we bantekako ka engagement ring kaneno kenkwatanga akalira banaye nkakwatanga akalira natera nokafunire kufulu nga ntambula nkataddeko webati kuba banaye omuntu ayinza okujja n'akasika n'akabba ne bagamba saaka mbadde bankyaye kumba omuntu yakanzibyeko ono omusajja njagadde nantuusa ku ekyo era banaye gwe naakwatira ku Bindeeba manya abaana abawala temutudde mwetege ebitaliiyo banaye mbegayiridde Bindeeba mumundekere mwami binte mumundekere mumuleke. I'm the first person to love me. I've been loved, I've been appreciated, but ekyenjawulo ekiri ku ye nti yajja ewaffe bazadde bange ne bamulaba officially sebyo just nti yayiseeko ewaka ne bamulaba officially so that makes him very special mu bulamu bwange. That is right P muganda waffe omusajja mumulekere temulwaza mwana mutima like you guys I know the feeling so katusobe tukole ku nsimbi z'abakama baffe tukyali ku program 360